Sometimes ensonga nga zino bwe zijjanga tetukozesa emotions osooka nodda wabbali ne weebuuza what is the logic behind this matter. Abantu abamu babadde negative ku nsonga y'okuwuliriza omusango gwa Konyaga nti abalala bagambye bana bazungu bayaye simanyi bali kusaidia Museveni abalala bagamba fe simanyi nga bali revolutionalist abanonye enkyukakyuka tetulinawe tukifuniramu. Kyoba omanya abazungu si basiru okuleeta omusango gwa decades emabega batandika okuguwuliriza. Ekyo si kya busiru bayina bye baba babala. Having praised this man to have stabilized the region, adeploying the Somalia, adeploying the Congo, adeploying the Sudan, simanya adeploying zewa mbu atakwa atekubwa jemu ICC nti yabali reporting ira koni ya mulemerera koni yalimu a certain region of Uganda nasalaka abantu emimwa nasalaka abantu amatu nayingiza abaana abato mu bikolwa ebyekiyekera ne balepinga abakazi mboyo yakulemerera gwa stabilizing the region bati deploying ze wambo yakulemerera. Abazungu si basiro bamanyi bana abakulembeze ba Africa ku miruru gye balina bakera ku makene bakola ebikolwa ngebyo ku bantu baabwe nga baagala ki baagala baba funding nga baagala funds eba bikola so eba bimanyi kyovula bo musango bagambye nti tuguuliriza naye tetugenda gusala lwaki si basiro bamanya ali emabega w'ebintu ebyo byatuuka ku bantu b'omu Northern Uganda bakimanyi kyovula abagulekawo nga guli hanging kati wetukifuniramu wa nti basindika obubaka eri bano abatufutubaddeko nti bwe tuba tusobola okuwuliriza emisango gy'oyo ataliiwo ate mu abaliwo mugimu ku misango egiwulirizibwa mulimu crimes against humanity. Omwami ono Museveni ne mutabani we egimu ku misango egibavunaanibwa bayina emisango mu ICC eja crimes against humanity gye baakola in the previous election. Kati for olwaleero bwe tubanga we are heading towards elections and we are preaching protest vote bakusindikira ekifaananyi. You do that thing, try to commit crimes against humanity abantu nga bamaze okulonda ne baprotestinga ogezeeko okubabalula ojja kulaba ekinaddirira. Bakimanyi batutaddeko amaaso kati omupiira guli mu ngalo zaffe kati baba nga batutaddeko amaaso bano ba Museveni babimanyi ebiyinza okuddirira nti kati awo ensi yavaawo tokyasobola kukwata abantu abali unarmed n'obakuba live bullets n'obatta ogenda kutta bameka. The world is watching you. Tebakyasobola bikola yensonga lwaki olwaleero adiployinze basajja be mu ghetto badamulira bagende bagezeeko okuintroducinga abaana baleme kwegugunga kuba bakimanyi nti eyo mu ghetto gye kibalukira yali akitestinzeeko abaana b'omu ghetto abeegugunga tebava kololo baveeyo kati alina okudiployingayo badamulira bagende boogereza abaana embeera eyeesobola obutabeerawo kubanga protest weebeererawo ne bagezaako okubeera nga bakuba abantu ebyo bijja okuddirira babimanyi. Bannayuganda abandaba musoke muteking example eri recent wano nnaku zino zennyini Nepal abakulembeze baayo bagenda ne babeera nga bali corrupt mu luvannyuma lw'okubeera nga bali corrupt abaana bayimirira ku mitimbagano nga bwe tubiyimirirako olwaleero ne tubyogera ne babivumirira. Prime Minister waayo n'asalawo ashatinge down social media platforms abo ne bamugamba nti gwolimba ki ekyo kisoboka olwaleero embeera neefaanana nga bwefaananye kuba ewaabwe Prime Minister yakulembera President Justice is just ceremonial. Olwaleero twatunuulidde video ng'aba Nepali bayita ku magye nenga tebasobola bakola ki tebalina kye babakola tebasobola bakwata kubanga awo ensi yavaawo tosobola keera nca ne mutandika kutta bantu. Kati Museveni akimanyi yensonga lwaki omulaba akola ki adiployinga oyo musajja w'eddamulira n'obalaba nga namyalo n'eddamulira bakayanira ghetto kubanga baginako project nene kwasaganya abaana abo twagala ohandulinga abaana abo tetwagala bayingiremu nsonga ya Kyagulanyi gy'abanyonnyola eya protestive vote kuba banakeera ne baprotestinga ffe tuba tuwedde ebyaffe kabaka weddemu kati balina okufuba okukola ekyo abantu baleme kuprotestinga kyovula olwaleero bayoola abaana His Excellency Kyagulanyi ne bamuleka ebweru bongera okunyweza ekintu kyabwe enjiri gye batambuza mu ghetto nti ono mumulaba abakozesa bukozesa mwe babayoola naye yasigala bweru abalowooleza okumpi mbotofu bana abasajja batukozesa bukozesa nalabye n'ensereko naye yapostinze ku Twitter account ye
nga postinga ko Bobby Giant musimanyi kye kyanaku mwe babakozesa bokozesa bani ababakozesa kiki kye bagezaako kuinstilinga mu baana kubalaga nti bino temubitambulirako bano bali ku byabwe mwe bagenda kubasiba babateekemu eri embeera ey'obutakola ki eggwanga muleme ku protestinga lisigale nga liringa bwe liri kuba bamanyi protest gyeyinza okubatuusa kati njagala otegeere kye tufuna mu kuwuliriza kesi ya Kony nti waliwo already kesi eri mu pipeline ate olwaleero tugenda mu elections. Are you repeating the same issue gye wakola mu last elections emisango teginaba na kuwulirizibwa ogiddamu era n'ogikola kati okwewala okubeera nga takola misango egyo sindika damulira mu ghetto abaana ba ghetto bebeekyanga abo yewava abakambo yewava abayina mukulo kubanga takyasobola tekikyasoboka kube ogenda kuba mameka already yakirozaako dda mu kwekalakasa kwebogerere by then byo byabererawo yasatirira ne social media yali tenabuminganga kati saawe eno nga social media ebuminze alabira ddala kyovula ateeka mu sente nyingi nnyo mu kikwatagana ne ghetto ne bataga nti tutaddewo ghetto structure naye mbakakasa abo abasajja baana mu baleka ne basucceeding ebyo simanyi bi ghetto structure bwe bamala okusucceeding temuliddamu kubalaba bwe bali kwate ekkubo ne bagenda tebalidda n'obwo obusente bwe babawadde mujja bukozesa nga batuzemu anko kubanga ebikwekweto by'okuyoola bibeera mu ghetto kati obusente bwe mulowooza nti babawadde balina bye bakyusiza mu bulamu bwabwe era mujja kubukozesa okwetaasa nga mujja mu makomera nze mbabuulira ne bwe bali babakozeseza waliwo bwe bagenda okukozesa emirimu emikyafu bajja keera enkya babeeriminating kuba tebajja kwagala kuleka bujulizi ebyo tekikyanneetaagisa kusoma lisiti yaabo bebeeriminatings mwenna mubamanyi kyetufuna mu nsonga ya Kony mu kesi ya Kony ki waliwo omusango guli mu pipeline basindisa obubaka nti tusobola okuwuliriza omusango gwataliiwo. Are you doing the same thing nga already inayo kesi ya crimes against humanity okiddamu mulundi guno kati mu butakiddamu kikyayagala okukola this month of ghetto kati mbuuza bannayuganda are you ready for change eri awo tutunuulidde eti erinze ffe kugulabinga bwe tunaddamu ne tuwezika akagaati abadde alina akayumba ke olwaleero ogenda kwegatta ku bali homeless abadde alina ka bizinesi ko nga gwe kakyaliwo katonda akyaka ogenda kwegatta ku bajobless abalala nze mbabuulira so kyekyo awo tuvuddewo tusisinkane mu paati eddako kansubirako kategeerekese amot